anyway channa kunnyo kibi nnyo abana Uganda bafiiridwa ebintu byabwe tunyolerwa mu nabo natulidwa mukazi ruterwa abanyarwanda katukulinda je nyini kyo oba kitajajjabo kyokolerako tukyali bapangisa jaja bange yangamba nga nti obufunda butuyanyettako okyali mpangisa oli ku bizimbe by'abantu oyasaamirira ate ekizimbe kyoliko kya munyarwanda ekizimbe kyopangisako kyenyini kyoliko kya munyarwanda kyoyasaamirirako bwanakera nakwongeza nti banakugoba ng'oleega emimwe natunulidde omukazi eyabadde n'obugoye bwa mwana bannange natunulidde ensawo z'abantu bags natunulidde omukazi w'engatto kyannaku nnyo etisapite kyannaku nnyo 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 naye tunyolera wamu nammwe wano mwenjagala okubuuliza gavumenti minisitule y'ebigwa tebiraze ekola ddi bannayuganda balifuna ddi essanyu mu nsi yaabwe balyagalako ddi ng'ebitongole weebiri ebisapozi okubayamba ebitongole birina okubagasa weebiri era bituteekamu sente empya n'enkadde empitirivu naye byafuuka kyesirikidde tebigasiza bantu tebiyambye bantu abantu abakyewa muzeyi that's why abantu bakyewa muzeyi for nothing minisitule y'ebigwa tebiraze egasa ki abantu erikola ddi njagala mbabwe tewali muntu asobola kulwanyisa nekya esigala nekya waliwo ebintu mu butonde bw'ensi nga tosobola kubirwana tewali agana nkuba kutonya tebakulimba ababaloga bepanka bubagema enkuba bakola ki tewali agana nkuba kutonya enkuba gyoyogerako ne amu kyemukosa tokimanyi enkuba kyekosa nalira mukwano gwange nalongo bridals kyebayita omukwano kankimanyi onyolwa nekyababuuza fe tumaze nze mikwano gyange abameeri yamubalaba maze ne bameeri emyaka 2 plus abo bannalongo bridals nga tannawadde 10 nga nze mugamba jangu wano kola bwoti nga njamu n'olugoye ameeri analwambala ne mugamba akano kalungi nnyo katala kanyumidde nze ate gwalina figa kano katwale nangamba kagwayeko nga ne mugamba katwale gojja kunyuma nnyo katwale mumulaba abantu nti babeera n'abantu gwe n'ogamba gundi yesiba ku gundi abeera ne gundi abeera nalayo bino ebyakalaba ameeri yambu bimulabye obukulu bijja bimantaala bameeriya obeera ne fulufiga omanyi gwe mameera mbadde n'ameeriya bbanga ki omanyi meka bye mutaasizza omanyi tuyise mbiki naye omanyi byempisemu n'ameeriya nambala oyo yo badde okimanyi nti ameeriya nambala naalongo okimanyi nti ameeriya nambala oyo naalongo mulamba naye kati oli mu bwongo bwe weerimba fulufiga is my friend mumanyi ekigambo mukwano gwange kyekitegeeza wala otoddeko awo n'ofumitiza ku kigambo my friend mulekerawo okeera ku makya ne mugamba abantu nti my friend your friend how long omuntu omusaza mu balance is my friend omusajja kubata mu my friend oli ku TikTok owoza my friend ajja nakubba tomanyi bamubbi tomanyi baseera bagambe watugamba mukwano gwo twakola ku TikTok ngamba mukwano gwo jangu tuyambeko mukwano gwo asulawa ekigambo my friend manyi obulene bwakyo bekizitowa oba mwogera kyogera my friend muse mwasikanye mwaso my friend mshekeni nze namba za simu awo my friend who's your friend what is the meaning of a friend who's your friend do you know the meaning of a friend go sanga your friend oyina abantu musimu mumaze n'emyaka ina mukwano gwo mwaze mwezi tomukubira ku simu tomanyi na byayitama abantu balina ebizibu abantu bulina kwakera kumachanga mbagana kwetta kati nga abantu abafiiridwa ebintu namukubira ku simu nawoza mukwano gwange kola bali mu buzibu tosana mukubira simu munna akolera mu kibuga tomukubira na ku simu kumubuuza wanaita na kunyamba mukwano gwange oli otya mukwano gwoyo ngana kasala wakwataka tosana mukubira simu adogenda uko ubo manyita ajja kusaba ajja kugama nyamba ko wano ajaga munange nsikirako ebintu byanike wabweru amaloko tobana kaduka kakaze wotanike mukwano gwange munange kuba kwa mikwano jange enkuba na yatonya mu kibuga nayo kwa mikwano jange amazzi gayingira mikwano jange is it your friend are you sure is your friend abantu masanga kupate mbagala kiyo mabalambo my friend buy for me one bottle my friend bando nonsense abantu balina ebizibu ly'omuntu kyaya amanyi kyakeereddeko abanasona abananga bafa mukwano gwo namane mu ddwaliro wiki nga tonabala kumanya ali mu ddwaliro n'ogamba nti mukwano gwange tomuwuliza tokola kimbo is it your friend esawa era abantu abafiidwe mutakuba n'essimu notagikwata kuba okimanyi nti akolera mu kibuga after 5 days oba a week ojja kuba okwata mukwano gwange ankubiddeko nomunange wampita n'essimu omanyi lwaki okwata wano wasingira okwetaga si ssente zokka your idea
Okubera woko kumuzamu esubi. Just okustandinga naye. Natana na chomuwade. Just okuwuliza omuntu munanga gyoli. How are you doing? How is the day? As simple as that. Abantu mwakubire ku masimu abantu bayita mu bintu man. Abantu mbachecking eko. Osanga yafiriza nga pressure zamukubi ali mu nyumba. Eduka lyayingiddemu amazzi abadde muloni. Nga n'okufuluma enteekateeka zamufata fuluma mulyango gwe. Naye oyo nyuma abantu mukwano gwange. Is it your friend? Are you sure is your friend? Abamu mwina mikwano gyammwe mwe mukyasina n'obubi. Ebintu byatunda ne bannayiba babina ogula ku bannayiba. Obikuwa deliver toyagala kumugulako. Nakuba mu ngato nga gyatunda. Nga gyatunda. Najukulabamu oba budress bwatunda nga tosobola kumugulako. Wabula obukuwa deliver ku bannayiba n'okamba tenogera. Okalaba nakalabye wawo. Nakalabye kayise nange nenkatumye wali nekambala. Mbu your friend. Mwe mukyasinza okubeera ababi. Abekubya ku bantu mbu your friend. Mukwano gwe yani who's your friend? Mukwano gwe yani. We're checking who's your friend. Njagala kila kitu. Tandi kwa checking who's your friend. Nzabantu banjagala ngako content kuza page zabwe. Oyina akera kumanja nakuzungirako nakubuza mugaga ntwalake wagundi. Je tukolere kuba asubira yasa twatano. Nekizo anti simi kwano jange banjagala ko content. Nengobe embwa. Nagobe mizina zina. Nebisala mbo bimpala nembo binsule munsule kochi. Zaida ku content nda ku TikTok. Nsolo mbona mwezi nga siliko be wiki nga size kuogera. Nze ndaba wana abantu Bruno ko yampita bibozi ampise. Mami munaka kati ogenda bera ka kuchibozi. Nkuchi. Nze ve buli wange ndekwa musajja nve ku musajja sawa. Mbunze ku kibozi rubbish. Yeba ani bentula nabo ku kibozi. Ndaba ko buno busajja bulinga sekoko bulinga kalori ezikutudde ku sasiro. Kubereka abantu ntu kubereko rubbish omwerere. Munjije nve mbulira ekiro. Ndeko omwami. Ndeko kweweta omusajja. Omusajja mpulira nga wenjasana wende kana mbunira omusajja. Njasamira omusajja mpulira nga wengazi yagamwa mbundi ku TikTok ekiro. Nze nakangubi. Nze nabigana byakabata nabigana. Nanesako nambulira bamwana abakolaki nabigana. Era buneke nabigana. Benalimpa content ono mukazi ona inaka bina ka pumping zono. Ono igobati ko kuvedwa mgwempa foko nabigana. Nakwo emizina zina. Kana beno no musajja mpito ono simanyi bayitambu mbusimanyi toli mwavu ne mugamba excuse me ongamba ki njije ku TikTok mbu twetu nyime bozi tunyimye eki munyumya ku bantu ngana mu ebizibu ebimbe muyina mu abantu la ku TikTok ne munyumya abantu mwe musinga na ebizibu mu YouTube channel nabade na wachitiba nyombi tembo soko kumwebaza nnyo mukama wange bannango omuntu alina favor tafugika ate mumanye bwatu agama tumanya abantu nze wachitiba nyombi tembo mukwano gwange long time Nero akubanti wabitiwa bingi. Tuina mikwano ja fenenge bitiwa byabwe. Sibuli kasente ogenda muzunganira ko togenda kuba simu ye. Sibu wali wabuzibu obwo buzibu bwantu babamala. Bakujja ku TV mukubire ko mumanyi nnyo no sense. You just Linda. Process by process. Tuchimanyo mumanyi. Biabichi. Abantu manyi we mukoma. Ono olengera omugaga amukubanga mumanyi mbu yakuli. No mulenga no duka bisa. No duka manyise kasini buli kizibu sina simu sina padi sina sawo sina gabi simanyi garubiri za banangi obuntu ntu obutontono onofuna de kizibu bonofuna de kintu na kuyamba ngana kantu akatono kakuleme okweyamba wamufula nti abamu tebakwata na masimu gamwe lwakubetamu twanga bako wa nonsense wali wako kazo gubyo gogunene gogunje nyo gulinga entumo yakasasiro go gwatu alanga gwafuka gubuloka ngagutwa araba kalioki simanyo nagenda kulonchinga ki nonga magoba meo ni 10 mfuna ko 5 nkuwako musanvu gwago musajja mu office kanaba tutena myalo mbasezi obuloki ngoti abantu nofuka buloka wabategese bivuno twana myalo mubasezi nabe kino ekintu ekimpi nye kyambadde kanika kunguru kizembo kimukwata kyagalo muyola bino bakola ine ndi batayo omukazi namyalo gomanyi namyalo azitawa hawo omanyi namyalo ayambye emitima gy'abantu emeka namyalo gy'abantu emagombe abantu balina business abana bali alwa namyalo abana basoma namyalo omututte mu buli kaliyoki mu buntuntu mu imbe kapu simanyi muki simanyi wa ofachi mu office ke millionaires tomanyi kiti bacha namyalo wochireka tomanyi manyi gewo galiko omukazi akuba ebisawe omututte mu kubagwa oyagala ka emitwala 5
ate abantu balimbira kuno ate abantu balimbidde mu offices za government wowe oli afuna bufunyi kifaananyi kya Sodom neyerabanga Katonda nogamba singa yina kya Museveni bannange singa oyo mwana w'omufu alina kifaananyi kya Museveni za singa temulya nogamba ffe ababeerayo ne tutafunanga bifaananyi naye nga tumulaba ffe baaba obudde wano ono wano nga singa tubalinnya ku mannyo yenze bakugamba nga nti malagamala nze simalagamala abantu bagenda batulakulako entalo ne balowooza nti no ajja kujja wano akumanyira afune platform mbosirike mboddeeyo mbomwogereko mbomale mbobagambe mweke muveeko oyo musirusiru nze simalaga wunzika nti esigaba wini era mba nkuyina mu mind wonna just kabakadde tolowooza mbimba mbimaze nze malagamala nti kino ekitamizo kyanjigirako okwogera nekirowooza mbu kinjigiddeko okwogera nekitandika Museveni olonotwe buli lunaku nga kinkolera conference kirega ebinya ebimasamasa mu kamwe byembwa kati wenkyogerako nekirowooza mbu anyankade makazi anvuma niwerabira nti wanvumire omwaka mulamba nga nkulaba oyagala Museveni akulaba omuntu omuto 18 years era ne government ekugamba nti omwana 18 years aba yesalyewo bakola kyonna bamwe bakako kati obanga wayita mu myaka 10 oli muto mulekera okweyita abato wazaala n'ogwala tomanyi kitaawe wako gonna gwakulegula ennyuma omutwe munene muzibu baba bakulongoosa mulongoosa gwe omutwe guyita mu kasoni kasigalawo n'omanyira nga buli omu omulabira mu levo yo okutta abantu ab'ebitiibwa bafudde levo ye wansi ennyo n'omanyira namyalo oli ku mukazi ayambye abantu n'omuteeka mu kamwako gwasaba gwe weegana byeyogedde gwe okola bwoti gwe wenyumyako gwe wayo video ezikwogerako gwe onyumya n'abantu dakiika 2 wakalaba omuntu ku TikTok mutandika mweza bifaananyi bya nnyo ku balaza simanyi baani tulina ennaku waffe bannange tulina ebizibu bemunyumiza bonna bayina ebizibu enensi eyina ebizibu mulaba abantu ku TikTok kuno abantu bayina ennaku ne gwe weegomba ayina ennaku gwe weegomba ayina ebizibu byotamanyi ebizibu byaffe bitusinza level mulekerawo okwesiba ku bantu nobakolimiranga gwentanatanyamba gwenatanfaako abantu bayina ebizibu gwogamba takufaako olusi yasuzina mukomera mukazi we yazadde ali muleeba bamukwatiddeyo abanafiirwa nya tebamuziike nako bu my friend nomala wiiki tokubidde munno simu naziika nyina mbu yo friend mukwano gwo kigomale wiiki nga tokubidde mukwano gwo kigomale omwezi nga towiza nogati we mukwano gwo gye yalizeeke woba wali ogenzeeke ewe is my friend mukwano gwo kuki nga waba n'ebizibu taba mukwano gwo aba mukwano gwo mu bbaala aba mukwano gwo tugendeko emulungo tugende outing is it your friend abantu balina ebizibu man abantu babeerawo ng'olunaku olukya tamanyi bwe lukedde tamanyi bwe lugenda kuziba buli gwolaba alina ebizibu bye buli gwolaba alina gy'alaga buli gwolaba alina goloye n'ebirooto bye bigaana bugaanyi abantu abamu balina dreams zigaana bugaanyi kutuukirira eno ensi ogiraba mugigyeko amaanyi muve ku bantu ate mulekerawo okwenyumya bemunyumiza balina ebizibu ebisinga ebyamu ola muntu mutakuddamu naye gwe n'okwesimu waliwo abantu abalala bayita mikwano yaffe naye nga lwaba n'ekizibu talikubira nga talina kizibu abo nabagoba munange babika n'abafa bataliyo nga ye buli lwakubira essimu olugira bwoti omanya nti waliwo cause ate bapulaninga okusaba mu buli mbeera akuyita mu buli position mu buli situation ayina bwakufunzafunza najjanga akusomba ogenda okwebalabala omuntu sente zomutaddemu omwaka wali mu miliyoni ngezi naye nga ye taliko wadde okunoga mujaja gukuletera psychological abantu bayina ensaba gye basaba mu seno bana bali wano nti mpampampampampa oba ennekukuta gye bekutta ku bantu nga n'akazibu akatono kayina okweyamba ayina okukubira essimu naye nga tali kukukubirako kukubuuzaako munange badde kubuuzaako mwanange ali mu ddwaliro olinako 2 olinako 5 olinako 7 munange batukutte mu ddwaliro munange mbadde no ku boda enkubye oli otya omanyi kinguddeko munange nno ndi wano boda yuziza sikati yange yonna yonna oli luddawa how are my sister bayiga kama yisisita ako kantama ako nakakowa kamyo n'abasajja baba tebakusiima ne bagamba nti kamyo tulina omusima we tulina akoze tolina kipe kyogenda kuyimba tolina kyogenda kukola vaayo
baba sobola Kamioni mumuwa ambassador mumuwa kifo kyonna wano nze nade ndi awo banjwa minisa wa tourism nga simumanyina ko muvubuka muto bwati tourism manyini muli mu Kamioni kyasobola okolamu okubanga alina masle bwana afanga mukola ceremony baliyo ngamulete bimuli emotoka zimuwerekereze bei mwanga bagamba mbutu muwonye muna muwali muganyo kosa talent ye okumuteka samwe yabeko kyafuna emasire pay kama netaga just mwezi nga ina yakasala ke kajjayo tacha ina bobulamu bwe twakubiranga mu ndongo twakubanga endongo ne twanjane tusula mu buyumba nabo awasaze tusula luddawa ne batwaliranga bulogire ne tugenja nebiku obubulamu twabuvaamu musime Kamioni nga akyali mumuteka abantu wonna ministry ya Earth Kamioni asobola kwera mu nga ina kyakolera mu kyalangamu kyasomesa mu bantu kuba yatambudde eggwanga lyonna Minister Earth ngaga ina departments ministry ya KCC mumaisha zili mu KCC mwe sete zili mu KCC ku bantu bonna bo deploying mu KCC nole mwafuna kapati koteka mu kamilioni wadekeneka office oyagala yenjera afire ku stage amane kutuka wali musokole ceremony baliyo honorable Nabanjo manyi ba kamilioni prime minister obula ka department koteka mu kamilioni namu ndamusaba na malemu wajifo ali mu campaign ayimba abantu bakoze bati mwasekaliranga lili puzzle Kamikezo n'abagamba bannanga abantu beno n'oku chance oyimbe kati batutte ekibuli bagenda mulayo muswala nalabyo nalinga akayimba ka mobile man alimba bakutte matako abantu baseka bagakutte munga abantu batunula bati omuntu agaza kalinga gundi gravity yekaya abageza zako baweyo gravity yekaya ageza ako olaba gravity ali mu stage ngaina bakaza abanyenya amabina yalinga ageza kubanyi mungula mwolabe kutunyonnyo bale mitima gyakaluba Kamioni va mu campaign okusinga okuswala bino mbyogeza lwalavu oli muli mukwetega tali sente ze bagenda kubawa ate mukukulume mugaye mwakolera bwerere ekyo nkibagambye tali sente mubeere bagazi mujje wano mukwatagane Honorable Kasolo mu Buganda region Buganda ku Museveni mulinde campaign za Buganda tali sente ato daunaga abagenda mu campaign bayina sente be tewali ayina sente ato no munange mbadde manyiro giza no muzeze be yezaiza be yo kamala nemmere yayo